abantu bangi betuze tulaba boogera ku nsonga za Elisha Masesaz buli omu ng'awa view ye oba buli omu ng'awa endowooza ye. Naye bannange abampuliriza mwenna era bagobera ensonga za Elisha Masesaz njagala mbabulye nti sirabangayo muntu alowoozanga Kojja Kagatto. Kojja Kagatto alina reasoning capacity y'agency eri outstanding naddala mu nsonga za Elisha Masesaz. Yabadde ne Shalom, omanyi Shalom yavaayo n'agamba nti omwana yetta, abazadde nga bagamba nedda, omwana waffe teyetta, omwana waffe battamutte, nga bo bwe bagamba ekyatta omwana waffe kirala. Kojja Kagatto abuuzizza Shalom ebibuuzo ne bibulumira n'okwanukula, ate nga Shalom awolereza Seeta ng'essomero. Essomero etanaba kuvaayo okwewozaako. Sirabangako muntu ayina gamba kutegeeranga kwa Kojja Kagatto naddala mu nsonga za Elisha Masesaz mu bantu bonna betuze tulabye aboogera kwene ensonga. Kojja Kagatto ayogedde ebintu nabyo ddala nga ddala kituufu ono omusajja ategeera. Abuuziza essomero ku crime scene mujjawo mutya omulambo ne mugutwala n'abazadde tebamanyi mbu twali tukweka abaana balemerera ng'olwedde baalabye edda olwedde bategedde mujjawo mutya omulambo. Ebibuuzo babuuziza Shalom naye bimulemi okwanukula n'adduka ne mu kamera n'avaawo. Njagala nkutuuseeko Kojja Kagatto ono owulire ebigambo bye bikulu nnyo, njagala obiwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza. Kojja Kagatto weebale nnyo. Justice for Elisha Masesaz. Video nkusaba ogimpere like. Bw'olayike nga video eba etambula ku speed awo netuuka ku buli muntu. Kojja Kagatto oyo ku nsonga za Elisha Masesaz. Tewali amukwatako. Not until police ze. Kakati gundi erina okwansalinga ekyo. Essomero lya gundi lya Seeta lirina okukinyonnyola. Obuyinza mwabujjawa okujja omulambo gw'omuntu eyeetuze. Kiretenza sagge mu baana. Stupid. Okwetuga olwedde kyali kiretenza sagge. Kike wali okyakomyawo mu kujjawo omwana. Abaana bakyayagala bwawo we yeetugira. Mulina okunnyonnyola lwaki mwapakuka okujja omulambo w'omwana we yeetugira. Okujjako nga naawe oli omukubo. Ng'anyo okutola. Anti mpulira okiwagira bulala. Baali mukyaliretenza sagge. Nanti nze kyebannyonnyola baŋŋamba. Baani abaakunnyonnyola? Ekyagisaawo omulambo oguma nga maze okwetuga. Ereme kuleeta bana kusasamala abalala somo nali kuŋŋaanira. Kyemugamba nti abaana tebamanyanga ndi waliwo omwana eyeetuga. Kati kiki mwaziiza? Era ani yabagamba? Omwana kyatwala ddakiika mmeka omwana nga yeetuze okujjawo omulambo? Oŋŋambe omwana yeetuga kiro bamisana. Kiro saa munana ogw'ekiro. Abasomesa ne banguwa mangu nnyo essaawa ezo ne bajjawo omulambo. Ku ssaawa ezo abasomesa basula mu ddongo. Bakubira poliisi. Poliisi yagujjawo. Poliisi tesobola kujja kiro nejjayo omulambo gwe yajja. Poliisi yajja. Ku ssaawa mmeka? Yajja saa mwenda ogw'ekiro. Olinako ebifaananyi nga poliisi esobola ejjayo omulambo. Kati kyenkugamba kye kituufu. Nze bwe baba bamatize ensi nti poliisi yiino ezze nga bwe wabaawo omuliro batulaga ekiro omuliro nga abapoliisi baguzikiza. N'omuzadde akyogera anko omwana basangawo ambulensi bbiri erimu ng'eriko omulambo gw'omwana Elisha nga n'endala bwe waliwo poliisi yajja ku saa mwenda ogw'ekiro. Kozi poliisi yetambulira mu ambulensi omanyi tubeeremu amagezi ambulensi. Oŋŋambye ambulensi. Aŋŋambye kabangali sole kabangali zajja bbiri emu nga ekuli omulambo gwa Elisha endala nga nayo weeri. Ne Dr. Muyingo yaliwo ku ssomero saa mwenda ogw'ekiro. Essaawa mwenda Muyingo naye asulaawo. Asula mukono Namako asula ku campus endala yajja kuwa. Ennama eri jeta mukono campus. Mukono campus nandi mu campus za mirundi ebiri. Nga agende Lugazi. Bayitawo nga agende Namawujo. Embalala. Embalala. Wasula wali amakage. Muddaki omwana yeetuga ssaawa mmeka? Omwana mukwate simanyi. Omwana yeetuga saa 8. Muyingo n'atuukawo mmeka? Yatuukawo abazadde bamusangawo. Abazadde bamusangawo. Omanyi ebyo by'oyogera bifaanana nga incidents ezaabeerangawo nga bakubye abantu amasasi nga mu ddakiika 10 Kayihura abeeraawo. Yambikwata oyekka tonkubya. Ogenda kunkubya mboko. Nedda nze siku ate so Kojja tonkubya. Nze mbuuziza lwaki tetwagala ku bintu byegala kunkubya. Mbuuza lwaki bw'aba asula eri nkuwa emmotoka ovuga okuva eri Embalala kumpi naawe awo dakiika 10 tewaali jjamu ekiro. Kojja Kagatto okuva Embalala
Dr. Muyingo waswa paka je sata ku main campus dakika 10 aya nze sinnaziwakanya tewali na jamu uje bwatyo omanyi bwe babagamba ebintu ebimu temusaamu magezi Muyingo yali atudde mu motoka ng'alinda nti omwana olwetuganfulume ngende bamukubira essimu naawe olumukubira bw'ati atula butuzi mu motoka yali mu nayiti n'atula omuntu yatudde ku ssomero yali anyakola ki yagira mu nayiti kyali mu nayiti kakati kitegeeza nti obudde bw'oyogereramu si bwebwo omuntu bwe yamala bwebwo omwana yetuga 8 zigwa kwa saa 9 nga watati nalaga ku ssomero nga n'omulambo gugiddwawa yes gugiddwa ku crime scene olwokutwalibwawa ani yawa order bajjeyo omulambo ogwo ewa order abana bagujja mulina ebintu byemukyaza olabanga ebyo ebyokusaaga gye bijja okukoma wano ojja bajja kubanga nga essomero si lya muntu wa lokolo si local person lye nnyiniryo nnyiniri munene ye sijje Muyingo sikyo yali alina okubanga amaze okutuuka yali alina okubanga amaze okutuuka basobole okukakasa alyoka agambe nti oke tujeyo ki ate era bwabanga yali yagenda yatuuka n'abazadde b'omwana bandimaze kukola ki kutuuka ne polisi neryoke bagiragira oba ne bagikiriza ejjeyo ki oba polisi nekkiriza maiti ejjibweyo naye bwe mubanga mwakola ebyo byonna byonna nga polisi tenatuuka nga without the consent of the parents waliwo kyemulina kyemwolekedde to look bad ng'omwana ali awo alengejja bano abaana abajja batwasiga entiisa kati oba it would look bad kiriwo ekirabika obulungi okumugjayo nga mukadde bwe taliiwo kyekirabika obulungi ebintu ebimu tubitunuulire tuleme kutunuulira kintu kimu olw'okuba otunuulira abaana abajja okukiraba obubi taata w'omwana ne maama w'omwana abafiiriddwa omwana waabwe bo bakinakiraba bulungi nga basanze n'omwana waabwe babalimba bulimbi mbu yeetuze kubanga bo balimba abazadde b'omwana oyo bajja kugamanize munnimba omwana wange teyeetuze yeetugiddewa bajja babuuza mundage we yeetugidde